روح كلام هنا جيجا. لا. كلام يو سمسم جيجا بس ما في جيجا. أنا سمسم جيجا. يس بس ما في جيجا. يو براون يعني you black. Giga come black. And you black. Now Anna and Giga same. No. You same Giga but ما في Giga you. أنا same Giga. Yes. يلا فاطمة كويس اسمي فاطمة Kadama alabye ennaku nakyo bagambye ana same Giga. Bannange bakadaama mwegendereze nnyo abaana abo abato abali ewaka ebigambo bye boogera. Omwana agenda okugamba ekigambo ebiseera ebisinga babeera bakiwulidde okuva mu bakulu eiza ku maama ne taata oba ku basisi oba ku babulaza abakulu. Obwana buno obw'ewaka buno ebiseera ebisinga tugenda ne tubunyiigira naye obwana obwo tusobola okumanya kiki abazadde kye batuyita oba abantu b'ewaka kye batuyita oba kye batulowooleza. Nsooka okwebaza Kadaama ono nti alina engeri gy'ahandolinzeemu ensonga zino n'abuuzabuuza akaana kano ebibuuzo nga takakambuwalidde akaana ne kasobola okumunnyonnyola buli kimu. Naye bw'owuliriza omwana ono engeri gy'annyonnyoddemu n'asobola okuba nti asobola okunnyonnyola nti ggwe toli puku naye ofaanagana ne puku naye toli puku. Omwana n'akyogera n'akikaatiriza. Kadaama oli awo mu nnyumba ya bboosi wo naye balina bbeeri erinnya lye bakuyita. Oluusi bakuyita nkima, oluusi bakuyita mbwa, kati oyo wuuyo kirabika eri bamuyita pupu. Kati mukwano abantu abo beerawo ng'okimanyi nti obakolera naye tebabeerangako mikwano gyo. Ne waba nga wanaseka naawe ne waba ng'akola ki mukwano tebabangako mikwano gyo. Ekyo kiteeke mu mutwe nti naawe obeetaagako ssente. That's all. Kola kyakutwala ebisigadde tubifokasingako kasalako akasenteko naawe bala kimuntu nga bwe bakwetaagako emirimu naawe obeetaagako ssente. Abantu abo newankubadde tubakolera naye amazima gali nti tebatuwagalangako. Tebatuwagalangako. Ono omwana yakyogedde naye osangira ddala n'omukulu mukwano ng'alina erinnya ly'akuyita n'ogamba wa ng'akutwalira ddala nga gwe atali human being ng'akutwalira ddala nga gwe oba nkiyita entya. So mu kino kyonna mukwano gwange bayizayo kasooka empisewo akalango kano tutandise okusiiba. Olwali ennaku z'omwezi lumu tuli mu kisiibo kya nnaku 3 abaana ba Fojiro owa Pasita Buyongo Joseph. Banange muŋŋambeko kahero abatandise okusiiba mwebale kunoonya Katonda. Mbeerako ku online service okwo naye munnange mwebale kunyiikira abaana abali ku byeyo. So olwaliyo twatandise ennaku 3 ez'ekisiibo Mukama agenda kukola ebikulu n'ebyamaanyi. Gwe wenna alina ekiremedde mu bulamu bwo oba kirwadde oba waliwo by'oyagala okukola bigaanye yingira mu nnaku zino 3 togenda kusigala kyekimu. Ababaddeyo ku online saavisi ebadde nnungi manyi Justin atubuulidde enjiri. Twetaaga omwoyo omutukuvu. Tujja kugendayo nnyo naye nga mwebale okunoonya Katonda mwebale ddala. Katweyongereyo lwaki nkoze vidiyo eno omanyi mbeerako n'ensonga lwaki mba ndeese vidiyo eno wano. Ndeese vidiyo eno wano okukulaga Kadaama nti abaana bano abato ababeera mu mayumba gye tukolera akaana ako bw'onookalaga laavu n'ofunamu engeri gy'okabembejja n'oba ng'oli kyaliwaako kagenda kuleetera olugambo lwonna. Era ogenda kusobola okumanya baakogeddeko ki pulaani ki ze bakuteekerateekera buli kimu ojja kuba nga okimanya.
Kadaamu ono mulaba engeri gy'akuttemu akaana kano nga kamugambye ekyo. Omulala yalibadde ng'akaboggolera, yalibadde akatirako feesi enkambwe, naye ayina engeri gy'akakuttemu ne kamunnyonnyola, era abakuwongerayo mu maaso n'akabuuza. Kabadde kajja kumunnyonnyola buli kimu, ne maama akuyita bw'ati, ne taata akuyita bw'ati, so mutoki. Obwana buno tugezengako okubufuula mikwano gyaffe. Obwana tugezengako okubufuula mikwano gyaffe. Obwo obwana butaasiza bakadaama bangi nnyo mu biyumba ng'olikyaliwaako. Bajja kutegwa obutuwa mpoziko nga babukoteze tekaliiwo, kajja kujja kakugamba. Bwe banaaba bateekateeka pulaani zaabwe bajja kujja bakugambe ate munnange abantu abo oba nsogera entya nti boogera ebintu ng'abaana abato we bali. Ng'abaana abato we bali tebakweka era batuulaawo buli kimu bakyogerawo. Tebala nti omwana akula, bwe biba nga buseegu omwana akula mu sseegu. Naye ng'abaana abo mugezeeko okubafuula bakyaliramu, bagenda kubataasa mu nsonga ezimu oba endala, bagenda kuyamba okutegera abantu b'olimu bakugwe nga gwe bakulabanga ki. Bakulabanga ki. Omwana tasobola kuva eri bujji n'ayogera kintu nga talina we yakibulijjo. Tobolaba nti n'ekkooti mu mateeka ekkooti omwana omuto waavaayo n'akuwaako obujulizi. Kyayogera kyonna kyonna kiba kyekyo. Bo bagamba omwana omuto talimba. Kubanga omwana omuto naye baba nga baakimutaddemu buteesi nti muwaayirize ojja kwogera bw'oti ne bw'oti. Singa bamutuuza eri gye babuulizabuuliza ebibuuzo ne bakawembejja ne kakola koogera amazima nti nze maama yaŋŋambye njogere bwenti oba taata yaŋŋambye njogere bwenti. So obwana obwo kadaama wonna omwana agenda kukutaasa, omwana mufuule mukwano gwo. Waakiri ewaka bonna be banaaba tebakwagala, omwana oyo nga kyaliwo alina by'agenda okutaasaamu. Alina by'ajja okutaasaamu. Kubanga ekisooka kya byonna nti n'abo abantu bawuliriza nnyo abaana. Bayinza okuba balina kye baagala okukola. Akaana kayinza okuwuliriza mu ngeri emu oba maama temukola kino, temukola kino, ne kakaaba okukakana nga bakulese. So obwana mubufuule bukyali bwammwe. Saababuuzizzaako ku ntandikwa naye nsuubira nti mwena mwena muli bulungi. Wabaawo mugoberezi wange nga toli bulungi, baabe nsaba Mukama Katonda abeere nga akutereereza embeera. Era ne kano ke kayiseewo ab'e Dubai banenze sijja kukoowa kubawa updates. Ab'e Dubai kino kye njogerako nti manyi nti mwafunye dda messages ku masimu gammwe oba temunnagafuna mubitegerere wano nti Dubai yagambye singa okomawo wano e Uganda mu vacation oyinza obutaddayo olw'ensonga y'Ebola. Ebola ate agendera ddala mu maaso era akutta akatine waggulu. Gwe wenna ng'oteekateeka nti mu nnaku zino oba mu mwezi guno oteekateeka kukomawokko mu vacation, bw'obanga si nsonga nnyo walibadde osigalako ku mulimu gwo n'osooka n'olinda embeera n'etereera, kubanga oyinza okudda mukwano ate ne batakukkiriza kuddamu kuyingira. So kyekyo okukomawo osobola okudda naye okuddayo kiyinza okubeera ekizibu. Bajja kubanga beekengera nti oyinza okuva eno n'otwala Ebola mu nsi yabwe oba mu Dubai. So gwe wenna ndabyeko nga bagamba nti waliwo n'ebisaawe ebimu ebyatandise okuba nga biggalawo olw'ensonga y'Ebola. Ndabyekokko naye ngenda kukola ekyo research naye nga nkirabyekokko. So mukwano gwange omulungi wooli nga obadde oteekateeka kudda mu vacation, ogenda mmala mwezi gumu oba ebiri walisoose n'olindako, oyinza okakana nga ojja kufiirwa omulimu mu bintu by'okusaaga nga bakugambye okuddayo. So kyekyo bamikwano. Ekirala kyennyongera okuba nga munnange mbakaatiriza abagoberezi bange bw'obanga vidiyo ogirabye at least gisharingireko munno oba kale genda omunnyonnyoleko ku by'owulidde ebigenda mu maaso. Ekirala oyongere n'okukola research, oyongere okubeerako ebintu by'otegeera. Tumanyi wano tulina abakyala abaasoma ng'osobolera ddala okukozesa website n'ogenda n'okola research kintu era n'ogifuna. Ate era n'oba nga tokoze research osobola okwekuumirako ku social media ez'enjawulo era gyolaba information ng'eyita. Omuntu omu, babiri, basatu, bana, bataano tebasobola kufulumya information eyo era nga nfu.
so kati mukwatirireemu abaagala okukoma mu vacation mukwatirireemu kubanga ensawo yo si nywevu ng'olaba tosobola kubeera wano Uganda ne weesapootinga okumala emyezi 6 ate jjukira myezi 6 ne visa eyinza okutuuka neggwako nga kijja kubeerera kizibu so nze naalisabye gwe wenna abadde mu nteekateeka z'okukomawo ewaka bw'obanga just obadde okuma mu vacation nga tolina nnyo bintu by'amaanyi bikomyawo walisoose n'olindamukko so yeyo embeera egenda mu maaso sayidi eyo naye nga ndowooza vidiyo eno katugikomye wano eno mubadde balabi balungi baddiya bange tugenda kuba nga tusinkana mu vidiyo eziddako kyekusaba nti bwekuumireko omupya bambi nkusaba obeere nga onkonerako awo ku kagambo subscribe ate era munnange tube nga tutambulira wamu towerabira nti channel ya Bankuba Kyeyo tuyisaako buli kimu ekikka ku Bankuba Kyeyo okusingira ddala Bankuba Kyeyo si nsonga ali mu nsi ki oba Nkuba Kyeyo bya nsi ki azironga zibikwatagana ku muntu omunnayuganda nga yafuluma eggwanga lye n'agenda okunoonya ekikumi ojja kuba nga obisangako ku channel eno so katusinkane mwerafu